Salt TV omunyo kusatu gukyagenda maaso kitundu kyakubiri era tugenda kubanga tukigulawo n'akanyomero kaffe aka area awareness wano nno tukulagirawo ebyo byo bifa mu bitundu byammwe naye nga temubifuddeeko tugenze mu bitundu eby'eggogonya eyo yewali ekifo awayiibwa kasasiro nga batuuze tebeefiirayo beerabidde nti kusobola okuvaako endwadde ate ne zirwaza bo. Abaffe kiteezi yadde eno bannagogonya mwembuuza ngamba mwabeewa kiso mwakola kiteezi owammwe wulira kasasiro bwakyuma lengera buli wamu bwe wagegedde kyokka bonna balabe bwe banigguuka nga bwe batambula watali kwekengeramu yadde kanve wano sikulwa nga mbookayo n'ebirwadde sookoleke zino simbwa ze zitayayiza ziti mu kibuga wakati kukola nsi bakulu kwe mwayuyiza naye bannanga abatuuze eno embeera mmwe tebakosa temusobola kwekuŋŋaanyiza kasasiro oyo mmwe mutakimanyi nti kasasiro oyo araaza mmwe kambaveeko abakulembeze b'eggogonya amaanyi mugataddewa mu kulwanyisa kolona oba byonna mwabivaako lwaki temuvaayo ne mutaasa abantu bammwe abolekedde ebirwadde ebikambwe ebiva ku bujama. Area awareness ne Kayanja Emon buli lwakuna mu munnyo ku 3 ku Salt TV omunnyo.